Era wenyini wengattira eddoboozi ku bannange okowoola bannamukono bonna gye bali okutimba ne Ssematimba yenna buli omu kyasobola okukozesa okutimba ng'ayaniriza omugenyi. Bwe bibeera bitooke basebo ne bannyabo tubakowoola tulagire ddala nti waliwo ekitali kya bulijjo ekizze mu disitulikiti yaffe eno eya Mukono. Bitooke tubitimbe, baluuni tuzitimbe, amayuni tugatimbe, embeera yonna atwaniriza pulezidenti waffe addako. Ensonga ey'okubiri, mwenna mukimanyi bulungi era tujjukiza n'abo bonna abaagala tukolako effujjo. Emabega waliwo mutamanya ngamba amanyiddwa obulungi ne bwe mba muwogedde erinnya gwe bayita Kibuule. Buli presidential candidate wajja mu kitundu kino agezaako okuteekawo embeera. Era n'essaawa eno tukimanyi bulungi agezaako okuteekawo embeera mu bitundu by'embalala Namawojjolo. Ne poliisi ne Electoral Commission amateeka gamanyiddwa bulungi ndi presidential candidate wabeera mu disitulikiti eyo. Ffenna tuziteeka ku ki? Ku ttaka. Tukowoola bannaffe ab'eNRM ekyo bakimanye nti enkya teri parliamentary candidate yenna alina kukola campaign. Wadde kansala teri yenna alina kukola campaign okujjako Kyagulanyi agenda okukolera campaign mu disitulikiti eno. Nabwekityo bwe tunaamukwatira mu mbeera yonna embi ne zimuyitamu poliisi bwe ne batasobodde mututaasaako y'anaamanya. Ekyo nkyogera bassebo ne bannyabo ebyafaayo mu bimanyi bulungi. Omusajja oyo byazaakola kuva ku Mwama Mbabazi yakola wano ku Besigye mubimanyi bulungi. Nakati byayagala otukolako mu bitundu by'e Namawojjolo n'embalala. Ne tumwetegekedde. Poliisi nawe tukowoola kola ogugwo omusajja oyo gwe bayita Ssaabatemu Kibuule omugambe enkya teri campaign ye. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.